constitution kiba kifu kati eno teeka terinaba conforming ne constitution n'ekyo kifu likyali fu. Kakati the corporation sole status njagala okubabuulira biki ebyakyuuka mu 1995 constitution ebyetaagisa ekiteeka lino okukyuka kwegamba nga status under 246 is different from that which obtained prior to 1995 constitution. The corporation's source legal status was something new, different from the position of 65 or that of 1966. N'olwekyo kyennyonnyola mu Luganda nti kino ekiri mu constitution yaffe article 246 ekiwa cultural leaders or traditional rulers tekyaliwo mu 1990 before 1995. N'olwekyo olw'ensonga eyo eno act eba erina okukyuka, ekyo kyakyuka. Corporation so ali mu article 246 siye king eyali mu 1962 constitution over 1966 constitution. So that's a big difference. B, all land in Uganda immediately before the 1995 constitution was public land managed by the Uganda Land Commission. Under the 1995 constitution, land belongs to the citizens of Uganda under tender system set up in the constitution. Before ettaka lyonna mumanyi 1975 decree, reform decree lyali lyani lya government. Kati constitution eno neliza mu bantu. Ekyo nakyo kyakyuka nga kodira ate eri yanate siringa atogikozesa kuno nga tenakyuka. Ekirala number 6, public land was decentralized from Uganda Land Commission as was positioned before 1995 to district land boards under 1995 constitution and Uganda Land Commission if it's government land. So before the constitution ettaka lyonna amini yali yalitadde mu Uganda Land Commission. 95 constitution neli decentralized mu districts. Ekitegeeza nalino gyembagambye erya district nerya masaza magombolola all the public land byonna liri mu district land boards. So tewali ajjali n'akugamba nti lino lya Buganda Land Board. Olinajja n'akugamba nti no the 350 square miles zisanze ziri mu Buganda Land Board namwe ne mukkiriza kubanga mutya okwogera amazima. Olinajja ekyadde wano obulwempi tegayazaawo n'entulula nendaba nga eyali compound y'ewesaza nena bagitunda dda tiri lya Buganda Land Board kitegeeza kutunda bintu by'abantu. Ne mutsirika kubanga bw'ona oyogera ate onoogira kikatulere mazima. Olwaliro katugatule. Kakati, Milo and field tenure had been abolished by 1975 land decree. 1965 decree reintroduced it. Eno Milo jetweyagaliramu ennyo n'ezi freehold zonna amini yali yazijjawo naye ne zikomezebwawo mu constitution eno eya 1995. Ekitegeeza ettaka lyakya eradda buli kyo lyakomezebwawo nga Milo. Tukyayinza gamba nti public land oba official mine. Kakati before 1995 constitution, leaseholds were not tenancies. Under the 1995 leasehold are now tenancies and convertible into freehold. Ekyo nakyo kyakyuka. Prior to 1995, the tenancy, the kibanja, there was no security of tenure of a kibanja. Kakati kibanja kirina security kubanga amini 1995 yali security y'ekibanja ng'ejjewo obusulani bujolo kati security eyo nezibwawo mu 1995 constitution. Era kati olita kugamba nti mujje ab'ebibanja mujje munyweze obwannannyini bw'ebibanja byammwe ekintu kiri mu constitution kakati ate lwaki olimba abantu obanyegako ssente emisana ne musirika. Therefore kakati kanzije ku fraudulent transfer
wano ekitulese wano kiki kakati Daudi ettaka lye he gave his own, as already stated, the Kaziland was property of Daudi Chwa, who under deed of donation passed it on the scouts of Uganda here. And Tomulangira Mawanda. In addition, we have seen that Kaziland was private mile and not official mile, and therefore not subject to Traditional Rulers Assets and Properties Act of 1993. It was therefore illegal for individuals hiding behind Kabaka Mutebi's name and their agents to convert the Kazimayo land into official line, into official mile, and use the Traditional Rulers Assets and Properties Act of 1993 to convert the land into the names of Kabaka of Uganda. Kyali kyabu byaba abantu abessa emabega ne bessa mu linnya lya Kabaka Ronald Mutebi okuddira ekintu ekya private land ne bakikyusa ne bakissa mu linnya lya Kabaka wa Buganda. Olaba engeri gye bakikola nina ekyapa lino mulaba isole yonna gye mbanyonnyodde private land neraba ekyapa ekyobubbi kye bakola ne basooka bakola ne bakikuwandiisa then ne bakiwandiisa ne basalawo freehold. All that piece of land freehold ng'ate tukirabye final certificate twagirabye edda ne bakisaawo freehold. Kati freehold ne bakisazaawo ne bawandiika waggulu private mile nakyo ne bakisazaawo. Kati ne basaawo official mile. Kati official mile ne bagamba nti waliwo act eri official mile zezaava mu 67 constitution zeyatwala mu public Uganda Land Commission. Kale katukikozese tukyuse tuze mu linnya lya Kabaka wa Buganda. Era kikino ne basa wano tilyakyuka mu constitution eya 10 eya 1967 article 08 yakireeta wano. Kakati ffe katukozesa statute eno eya 1993 ne tukikyusa ne tukissa mu Kabaka wa Buganda. Obubbi obwo obwengalidde awo kakati Nsonga mbalazi ni 1927 era ekyapa ekyo ekituufu tukirina mu records bannange bakifunye era nga ne gundi scout gundi kweri. Kakati bano ababbi bazze ne bakola kino mukiraba. Kati awo kyenva nja kulindira ebirangiro bengenda okulangirira. Kati toyinza ekintu ekye nodira erinnya lya Kabaka wa Buganda omulamba ng'Abaganda bwe batwala institution eyo mu ngeri eringa nga kusinza businza n'olikozesa ebyobubbi ebwenkanidde awo ne registrar wa companies n'alyoka asazaamu zino zonna investment zino zonna president zajja n'alangirira wano zonna n'azisazaamu nti kubanga Kabaka wa Buganda ng'ambe ku kintu ekyo ekibbi kino kyetuba tuze wano Fiona weeyimidde nti kale katukogera amazima era bwe bangambye wali nti no kale genda oyononera Museveni akalulu. Museveni nambuuze nangamba yogera akalulu ka Museveni kajja kufuulibwa mu mazima mu bintu byakoze bye tulaba buli lunaku si kulimbalimba bantu b'obukiiko. Kaakati bibino bye baakola nga okubba ettaka ly'ekkazi. Ekisooka misrepresentation of official mile status. The land in question was never official mile. Rather, it was part of the private estate of Lwaki II. Despite this, the individuals hiding behind Kabaka Mutebi's name misrepresented that the land was official mile and ensured that this false classification was recorded on the new title deed. Number B, exclusion of donated land. Out of the 120 acres, 20 acres had been donated to Daudi Chwa's heir. However, when a new title was created, this donation was created, effectively disregarding the grant to the heir. Entuufu gyembalaze kyali 12 oli n'alama n'agaba n'agamba nti 10 kye kiriba ekyaba scout 2 ziridda ewo musika wange. Kino ekitwa kye baakola ezo bazibba bubbi butereevu oba tebalowooza ebyo tebazisanako ne batwala. Ekyokusatu, they falsified
historical ownership records. The FRV and MRV records originally indicated that as of 1924, the registered proprietor of the land was Daudi Chwa in his personal capacity. However, in the new title was illegally altered to show that the land was first registered under the Uganda Land Commission. On 14th January 1924, this was factually incorrect, as the Uganda Land Commission was set up under the 1967-62 Constitution. In 1924, Uganda Land Commission did not exist. Proper vesting of the estate into a corporation. So, as indicated above, when H.W. Chwa II passed on, his personal property went to the estate and managed by inclusive all the holders of a letter of administration of that estate. The illegal transfer to a corporation so known as Kabaka of Uganda disregarded the law and violated the Daudi Chwa II's property rights. Administrators of the estate, letters of administration as a new evolved. Kakati nebakijomo nebakiza nti no waliwo a corporation so amanyidwa nga Kabaka of Uganda amateeka gona nebakitwala. Article 26 egamba tewali ajja kugibwako kintu kye nga tali compensated prior, fair, adequate. Kakati obubbi obwo buli kunadda mwe musirise mugamba tuleme okwogera amazima kubanga Museveni ajja kusuba obudumu. Ajja kumufuna ku mazima gano ge twogedde. Waliwo n'ekirala. Improper claim of compensation of Kigo prison land by Buganda Land Board Limited. The Buganda Land Board Limited was illegally registered during the year 2015 as a private limited company, yet the Kingdom Federal Land Boards were established under Section 1181B and 3 of the Uganda Independence Act 1962. Enekwata board erabira ebintu by'Obwakabaka esibwawo constitution tesibwawo private company. N'olwekyo Teeka kati eno gye bassaawo ne begyetuuma eyaabwe mu private company Buganda Land Board Limited ne bagikozesa ate okugenda mu constitution corporation so ne bassaamu Kabaka of Uganda. Ebyo byonna byali byawewuusa byababbi abasaana okukwatibwa bavunaanibwe. Kaakati ate Kigo, Buganda Land Board was legally first of all registered. Kaakati bwe bamala ne bagenda mu kirabo kiwandiiko kye nti Kigo tetusobodde gendayo okugyawo wano kubanga eri teri bizimbe. Katukiwe 49 yasuubira nti mu 49 bajja kuba bamaze okuzimba. Kaakati labo bwe bakozesa ne balibba era bagenze mu gavumenti tyebakompensating mpulira bakafuna billions and billions. Esente ezo balina okuzizza baziwe esente ya Daudi. Irregular katikazira mu abasikautu temufaayo mugumiikirize ebisinga obulungi bijja. Irregular registration of Uganda Scouts Association and the departure from Boy Scouts and Girl Guides Act. Waliwo difference nga munamateeka ono bwe yannyonnyodde from Boy Scouts and Girls Guide Act Cap 45 kati kye bayita Cap 148. Eyo it is a government body ey'abascout mu Uganda. Eyo Daudi kye yagamba okulabira abascout bange obutategeeganyizibwa abaliwo n'abo abaliddawo.
An organization known as the Uganda Scouts Association Limited was a private company deliberately registered with a misleading name with objectives similar to those of a statutory body. The Uganda Boy Scouts Association under the Boy Scouts and Guides Act. Basawo kiri kifananenga kino olwo ne bagenda kubanga balabye nti noboli bamaze okukolagana ndoza be bakolagana ne Uganda Land Board eri ne bagenda mu Uganda Land Commission ne batuuka eyo ne bagamba nti kati ino ttaka lyeno lya public land kati mulituwe engaliizi ne bakola ate ne beerabira okussa mwaka ne basaako ekifo ne bakola obubbi obw'ekyayi obw'ekitalo nga bakikola mu linnya lya kabaka wa Buganda. Can you imagine? Abantu abo simanyi kyenja okulangirira naye katulinde. Called the Uganda Scouts Association Limited, when the Act of Parliament had already provided for the Uganda Boy Scouts Association. Kakati meodya kino ekyobubbi ne bakissaawo ate nga waliwo act ate nga abantu bakulu nnyo mu ggwanga lino ndoza bwe mutaafuna mujja kulaba nga bambadde nga bano naye era abo bwe bajja ne balimbalimba omukulu w'eggwanga n'ajja n'asimba ekintu wano naye ye ng'akisimbira basikawutu be tuze okunaazaako ensonyi ezo. The legal